erinnya nina mangi nnyo. Nze Rotarian Sam Bagenda, also known as Dr. Bossa, also known as Henry Gava, also known as Ojulu, n'amalala mangi nnyo abantu ge basiima okuntuuma. But I'm comfortable with all the names they call me, they use. Ndi wano nzize kusupportinga muwala wange ono Agie Swag 256. Muwala wange ono, I've seen her years back when they introduced her to me as them weapons, as a dancer. And we realized there was a lot of talent ey'amaanyi mu muwala ono. Alina quality abantu abasinga gye batatera kubeera nayo. She has got passion for what she's doing. And that passion has helped, apart from experience n'ebirala byonna byonna, but passion has played a big role in elevating her to stardom. And I've always talked to her, nemugamba nti omanyi mu maaso eyo ojja kubeera star w'amaanyi nnyo 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 nnyo, because of that passion, the love you have for what you're doing. So bwe ndaba nga atandise okukola ekintu nga kino ku lulwe, kinsanyusa nnyo era mpulira nga kinkakatako okubeera part of her supporter mu kintu kino. Ebons erina ekintu kyekola okuwa chance ba members baayo okutegeka show ya member yennyini neyetegekera show. So this has been coming up now and again. And Agie Swag, I think this is the second or third, but second time she's doing it. She did the first one and it was successful. So she's daring to do another one, and I know she's going to be very successful because of the passion she has. And yet I take them that all. So on behalf of the Ebons, badde mpulira nti Agie Swag tulina okumusupportinga in any way okulaba nti show ye esobola okubeera successful. That is why with my crazy working schedule, but then in while sometime nzije before the press mbagambe nti bannange mupushinge her show esobola okubeera successful, ate n'okukowoola abantu out there mujje muwagire Agie Swag. She has got a lot. Mu Ebons, when you come ojja olina ekintu ky'omanyi okukola, naye bw'otuuka mu Ebons you are given a chance to do a lot, to explore mu fields endala zonna. I'll give an example. When years back, when I joined the Ebonies, I was just a singer. Na joining anga muyimbi, but I went into drama, I went into dancing. I think it was dancing, excelling even more. I excelled even more in dancing. But on a serious note, you are given a chance to explore other fields in your good talent here. She came as a dancer,
era netumwagala nnyo, and we saw a lot of, I remember when Agie had just come mu group, Ebons yali egenda ku travelinga, and that's when a week before netumu auditioninga. We twamu auditioninga twalaba talent ey'amaanyi mu mwana ono, era owekitiibwa Katende n'agamba nti omwana ono tulina okugenda naye ebweru. It was just a week before we were to leave, nga tumaze okukola preparations zonna, n'angamba nti omwana ono tumutwale. Now she had no passport, she had no visa, she had no everything, and so on. So we had to do everything within that 1 week okuba nti tumala, because of the talent gyalina. Naye era nemugamba nti omanyi, first of all olina God's favor, banga kino tetutera kukikola, naye olaba omukulu akirabye nti you have got to travel with us. That is very good, but because of the passion you have for what you're doing, you are going to, the sky is going to be the limit. And I can see her. She's actually going to be a star. Ajja kutukubaana ebintu miziki, dance, biki byonna byonna ajja bitukubaana. Kamala okutusakata okusooka ku Friday nga 23 wano, then tuke tugende naye. Pozi nange kankayiseewo nti next year I'll be celebrating 40 years in the entertainment industry. Ngisakase nange industry nenjikumpi kugimalamu supu. So the date shall be communicated, but I mbakoowola mwenna namwe mujje bambi, mujje tusanyukire wamu nga ndya 40 years eza industry. Akonkayisizawo, it's not because lwa mwana ono, naye njagadde just nako mukategeere nti parent we bwemba nga njogera ebintu bino ku Agie Swag, mba nina experience emala, era mba nina n'eki bakita batya obuyinza obusobola okumwogerako ebyo byonna, because I've got the experience yetubaddemu. Bebaza mwebale kuwagira ba Ebons, mwebale kutwagala. So sakata Agie Swag, tusakate. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Muje baleka bebitibwa amanya nze Hamlove nga ndamu okwemola. Official aka Ajatikasi Farawe MG abamulaba abo yononze mujjagamba ngatakula twakonna omugole banenze mwita my partner in crime kubanga nzinye naye banga ddene tenga tulina amazina agatugatta, si amapiano, tulina amazina agatugatta, era nga ndi musanyufu nnyo kubanga wendi wano conference ye bannamawulire abazze bannetusanyusa obbalaba ate ng'era nzanyira mu Ebons. Dushime Catherine Benon era twansenyu mwenna mwenna obbalaba. Dushime Catherine Benon twansenyu mwenna mwenna obbalaba, mwebale kujja era nga nze mujja wa Agie Swag. Mujja we omweru. Mujja osimu yegera ku baby. Twansenyu okubalaba media fraternity yonna, mwebale kujja kubeerawo ku press conference yaffe. Amanya nze Reason Kush, Papito wa Agie Swag, brand ambassadors Angie Power Tours and Travel, ba main sponsors abategese stage queen. Tubakoowola bambi ng'ennaku z'omwezi 23 this very Friday mujje mubeerewo mutuwagire mulabe MDD music, dance and drama. We never disappoint. Come and support us.
Walaikum salam wa rahmatullah. Amanya Ganginze Hirat. I have come to represent Haja, the smartwatch lady. Oh, thank you. She's at Parkview, level 2, shop number 56, opposite Old Tax Park. She sells smartwatches and normal watches and tablets. Mujirizi basakata All Vibe Show nga bili musatu August. Twagala nnyo kusupportinga Agie Swag era tuli wano olwaleero. Bannange mwagale nnyo Agie Swag ate era mwagale nnyo ne City Paint. City Paint tukola langi, buli ayagala okusiiga ennyumba ye, ayagala okulaba ng'ennyuma, jangu okozese City Paint. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanya gange banta Prince Jack omwami wa Bishakan nga tulina show naku z'omwezi 23 Friday eno mbakunga mwena muje muwagire mwana mwala Agie Swag abazanyidde abazinidde amaze emyaka mingi mu eno industry tusuubira agenda kuba atuwa ekintu ekirungi, so guys don't miss.